Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugiddewa ani gwe bakutte nani? Ani akumenya ukani? Yonna mu Wolokoso. Wolokoso Wolokoso Wolokoso. Wolokoso Wolokoso Wolokoso. Mu weekend taxi. Cheno musamba kasisa satu femu for radio simbe mpologome nunje edeme kubuzako mukadde wange najjo sinzira kulanga owuliriza Wolokoso mu weekend taxi esaawa eno mpozi abeeranga ayingirawo naye nga ate bwe twogerera esaawa zino zennyini amakanda tugasimbye luwero wano ku Nim Road era nga mpozi wetusinzira okubeera nga tukuwa Wolokoso naye nga jjukira olunaku olwaleero neyimbira byange tugenda kubeera mpozi nga tusalawo ani president w'ensi eno ensi ensuubizi ensi ejjudde amasanyu ensi ejjudde obuwomu ensi ejjudde okubeera mpozi nga ate terina stress wadde n'emu olunaku olwaleero wano ku Nim Road wekigenda okubeera nga kyabikira ate naffe ffennyini wetusazeewo okubeera mpozi nga tusimba amakanda tubeere mpozi nga tukuwa Wolokoso Lutuwe kyali waffe. kale bakyali bange njagala mubeere nga mpozi mwongera okunjigibisajibisaamuko muyaye yangu otubuusa kale njagala kubikyala kakati ebiwala ebikagamba birina ku mukyuzi nawe sula lutuwe mwongere mmwe mbadde ngamba abaana abalina kulaavu saagala babogoka bubogosi HAJJI TITIIBYA lutuwe bannaye abeeruwolo temumalamu manyi temulinawo ku biwala biri sekise mukko HAJJI TITIIBYA nawe Nim Road njagala kubyana kale ebiri sekise mukko TITIIBYA lutuwe ntandise okubeera nga mpoomerera ntandikirewo olwaleero HAJJI nawe tutandikewo ku kinyusi wenyini awo nawe HAJJI TITIIBYA nyongera okubuzaako era gyosinzirako mpozi ng'owuliza ntugamba nti kakati essaawa eno tuba tutandika mpozi Wolokoso mu weekend taxi nze Sula Senyonga Mr. Mosquito in the net HAJJI TITIIBYA ate okubeera mpozi nga kutuusaako essaawa eno yennyini Wolokoso ate mpozi nga kugamba olunaku olwaleero katutandike wano wennyini lwali lunaku lwa Mande wiiki eno yennyini Bobi Wine lwe yali alina okudda mpozi lwe yali alina okugenda okweyanjula ku kitebe ky'abambega ekikulu ekisangibwa wali ekibuli yennyonnyoleko ku bigambibwa mbu yakuwa olukuŋŋaana olutali mu mateeka nga wakanya omusolo ogwa OTT ogwali guteekebbwawo ku buli muntu yenna akozesa intaneti mu Uganda mu mwaka gwa 2018 wabula Bobi Wine yali tannatuuka ku kitebe kino gye yali ayitiddwa bwatu yajja atambula mu kkubo ng'ajja mpola nga bawubira ku bawagizi be ekintu ekyaleetera okubeera mpozi nga abantu beeyiwa ku nguudo ne basukka obungi ekintu ekitayagalwa mpozi abakuumaddembe bwe batyo bamusaba kikomye nga bagamba mbu ekintu kye lyakola kyali kirinza okuviiramu abantu okuteetawo obujagalalo bweto poliisi oluvannyuma lw'okutegeragana ne Bobi Wine ebintu ne bigaana basalawo okubeera mpozi nga bakozesa omukka ogubalagala okusobola okugumbulula abawagizi be bwe batyo bamukwata abantu ne balowooza nti oba atwalibbwa ku kitebe ekibuli kumbe yali ate mpozi atwaliddwa ku poliisi ey'e Naggalama n'oluvannyuma gye bamujja ne bamutwala ku kkooti ya Buganda Road era bw'atyo n'asomebwa omusango ogwali gumuvunaanibwa olw'okubeera nti yakuba olukuŋŋaana olutali mu mateeka era bw'atyo teyakkirizibwa kweyimirirwa olw'ensonga kigambu abaali balina okumweyimirira tebaaliwo wadde nga baaliwo naye nga baali tebaliiwo bw'atyo n'asindikibwa e Luzira naye ng'akyali mu kaguli nga tannatwalibwa Luzira yasaba omulamuzi abeeko kyayogera bw'atyo yategeeza kkooti nti ekirungi sinzaali ku minzaani wabula kkooti eno yeri ku minzaani ekirungi siri wano ku lwa bumenyi bw'amateeka nti oba natta omuntu oba nabba ensimbi z'omuwi w'omusolo ndi wano lwakuba endowooza yange ey'obubufuzi eyawukana ne bannabyabufuzi abalala naye nga nnwanirira mmwe n'abo abatalina ddoboozi. Thankful for the opportunity you gave me to speak to you and this honorable court. Your Honor, I'm confident because indeed it is not me on trial in this court. It is the court itself on trial. Because I have not committed any crime, as my lawyers explained. I'm only here because I disagree with the political leadership of this country. But my spirit is confident, Your Honor, because I am here not because I've stolen public funds or I've killed somebody. I am glad that I'm here because I'm fighting for them, for you, Your Honor, for everybody in this country. I'm here for protesting against unfair taxation and against injustice.
So if I'm to go through this operation and pay Your Honor for the betterment of my country, so be it. At least I know that history will absolve. Ku lunaku olw'emmanda olw'ennyini nga nakuza omwezi 29 omwezi oguwedde, Bobi Wine bwe yasindikibwa Luzira yali alina okukomezebwawo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno gwennyini ogwa May lwe lwokuna oluwedde kkooti esobole okutunula mu nsonga ze era bo basobola okweyimirirwa nga balooya be bwe baali basabye. Abawagizi ba Bobi Wine bakeera kwetegeka ku lwokuna olwo nga balindirira musajja waabwe, kumbe ng'ab'obuyinza baali babatebuse era bwe batyo Bobi Wine teyaleetebwa mu kkooti wabula bamusimba mu kaguli e Luzira. Bw'atyo n'omulamuzi Nahilya Esther ne balooya ba Bobi Wine ko n'abawagizi ba Bobi Wine ne basigala mu kkooti ku Buganda Road nga bawuliziganya ku nkola empya eyagunjiddwawo eya vidiyo. Era nga mu byafaayo bya Uganda, Bobi Wine yasoose okuwozesebwa ng'ali mu kkomera ku nkola empya eyagunjiddwawo eya tekinologiya ng'omuntu awozesebwa ali ku vidiyo nga tali direct n'omulamuzi oba mu kkooti, nga kino kyali kyakuyamba nnyo okukendeeza ku ssente ezisaasanyizibwa ku musibe okumutambuza okumutuusa mu kkooti n'okumuzaayo mu kkomera. Security ebeerawo okubeera nga bamukuuma mpozi n'okulokola obudde. Era bw'atyo Bobi Wine nga tannakirizibwa kweyimirirwa yawanise omukono n'ategeeza kkooti nti ye akyalemedde ku kiri kye yasooka okwogera nti si yali ku minzaani wabula kkooti yeri ku minzaani. Bw'atyo n'ategeeza omulamuzi nti bwe kibeera nti ekyokubeera nti ayogera amazima kye kimusibya ye mwetegefu okubeera mu kkomera ddala. After all alina bingi ebyokukola ng'ali mu kkomera dhani okubeera ng'ali ebweru. I don't understand what you term as political praises. I still thank you for this opportunity, Your Honor. Your Honor, having heard from all of the submissions under these abnormal circumstances, I want to emphasize what I say, that it is not me on trial, Your Honor. It is the court itself on trial. And Your Honor, no matter what you decide in that court, whatever you decide, Your Honor, that is not my business. My business is standing for the truth. My business is standing for what is morally right. My business, Your Honor, is standing for what is morally beneficial to you, to me, to those people that are persecuting me under the guise of prosecution, and to all the people of Uganda. And Your Honor, if standing for what is right, if standing for truth is going to earn me my freedom, I will thank God for it. But Your Honor, if standing for what is right is going to keep me in this prison, then I will thank God even louder. After all, I have a lot of work to do even here in prison. Bw'atyo Bobi Wine yakkiriziddwa okweyimirirwa mu kkooti eyabadde ekubirizibwa omulamuzi Nahilya Esther ow'ekkooti ey'eddaala erisookerwako, era nga mpozi ku baamweyimiridde kwe kwabadde Honorable Miria Lukoza Matembe, nga mpozi ono omuwaayi wa gavumenti yasoose kugamba nti takkirizibwa kweyimirirwa olw'okuba nti yabadde emyaka gye nga gikuliridde ali myaka 65 mbu tajja kusobola kubeera nga azza Bobi Wine mu kkooti. Kuno nga kwabaddeko omwatekamwa gafa busa ono nga mpozi mubaka mu disitulikiti y'e Mubende ng'ava mu constituency ya Kasambya County okugattako n'Ensamba Patrick Oshaba ng'ono mpozi ye wa Kasanda North. Bw'atyo Bobi Wine yalagiddwa okukomawo mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyini omwaka guno gwennyini. Oluvannyuma lw'okweyimirirwa yakkiriziddwa okufuluma naye ate teyakkiriziddwa kutambula gage oba agende ng'ayita mu bawagizi bwe. Bw'atyo poliisi yasobodde ate okumukwata n'emussa mu mmotoka yaayo n'emuvuga paka mu maka ge Magere. Wabula bwe yatuuse maka ge Magere abantu babadde nga bali ku ndaba kuki bwe batyo beeyiye mu maka ge okusobola okubeera nga bamwaniriza wadde nga bamusanze nga mukoowukoowu teyasobodde kubatimawa wabula yayogeddeko nabo n'abazzaamu ku maanyi n'abagamba naye kagende yawummulemu nabo beebeereremu batambule nga beebeereramu. Baganda bange, bannayuga bange, bannayuganda bannange mwenna mwebali edda kutulaga mwoyo kujja kutukulisaayo. Nabagamba kuba mutandikwa nti bajja kukola buli kikolobero naye tetujja kuggwamu maanyi, tetujja kutondoka. Olwaleero kkooti yantadde naye era ne baddamu ne bankwata ne bambuka naye kubanga baadde tebalina kyasobola kunteeka era ne banta.
engeri gyenkoye ennyo jakadde jasi kubeebaza nesekwebaza yenna naye okusinga mwebale kwebereramu njagala buli omu gyagenda nga avudde wano agende nga yeebuuza mu mutima gwe ate ng'abuuza ne munne oluvannyuma lw'okujja amagye gonna ne bagayiwa ku nguudo oluvannyuma lw'okisimaasibabwebityo kati bazzaako ki bwe tuba tumanyi nti tuli ku mazima amazima ga Katonda tujja kuwangula. Eddie Kenzo Musuuza ng'ano mpozi yakuyimbira ennyimba omuli Stamina, Kabuna Mawanga, Sitya Loosi, Mbakoye n'ennyimba endala nnyingi. Bw'atyo yatukubyeko tune gye yatumye System Volongoto. Era nga mpozi abawulidde ku luyimba luno bagambye nti oba oluyimba lwajjidde mu mbeera eno olw'okubeera nga mpozi Bobi Wine abadde akwatibbwa oluyimba lwa byabufuzi. So nga tekinajjukirwa nti Eddie Kenzo yatugamba ye si munnabyabufuzi era yetamanyi na ngeri ki gye bayitamu okugamba nti bawambye gavumenti. Twamutuukiridde atunnyonnyole oluyimba lwe lwa byabufuzi oba si lwa byabufuzi. Bw'atyo yatutegeeza natugamba nti oluyimba olwo si lwa byabufuzi era ye alowooza just ku mbeera n'akolamu imagination n'afunamu oluyimba oba tune. Enyimba si za byabufuzi. Nze ndi creative artist. I think, I assume, I imagine I'm an actor. Like I'm an artist, I'm a creative mind. So olowooza ekyembeera enjogerako. You know, sometimes ebintu bye imagining it connects with current situations somewhere. Gwe gyoba okikasuse naye ndowooza it's not political. That is a song I was talking about. Anybody who is a bad chairman, a bad leader in a certain community or company. Eddie Kenzo akugamba nti ye yaddawo n'ayiyawo emboozi ye n'ayimagininga emboozi ye ku system eriwo nga CEO alina abakozi be naye nga enkola yaabwe emboofu nga kwegamba buli omu yetwalira ebintu bye nga bw'abiraba. In that particular song I'm talking about a CEO of a company. Yalonda akakiiko naye nga be yalonda ate bafuuka bantu balala bafuuka baboosi bateboogerwako tebagambwako complaining nga yafuna embookuwa complaining nga yasigwa complaining egamba something like that. I imagine nga bwolaba African politics bwetatera kubeera nungi. So you imagine according to what we see n'olabona ekizibu kino bantu bakomplaininga tulaba amawulire ebigenda ku mawulire ebigenda wa when you watch you imagine it's something kati byoba oyogedde olumu abantu abamu badeirire. Eddie Kenzo agamba nti ye ebintu bye ayiiya biyiiye ne bimala ne bikwatayo ng'era bwe yayiiya nti tatya Loosi naye agamba nti ekituufu kiri nti Loosi naye agitya bw'onookwata ku motoka ye n'ogyokya omuliro mwandivaawo obubi ennyo. Era buwulira bwe nayimba nakulira ku kiddiba byennyinanyira Stamina nga bwera buwulire nekizo gamba nti Sitya Loosi naye ng'ate bw'okwata emmotoka yange n'ogigumako omuliro ate ekyo gyokulaba nga we imagine we are created. Era ne bw'oŋŋamba chairman Kigwa lyogerako taliiyo is not in existence but I assumed we are messengers, we are people's messengers. Twogera ebintu abantu abandi babitwala mu ngeri emu because we are creative mind. Okubira ekifaananyi bwe n'otudde nkubuuza ndowooza ntegeezaayi kati gwe buli omu natandika okwansalinga mu ngeri ye. So tewakanya muntu yenna mu ngeri yonna gy'aba akitegeddemu because it is a piece of art. Abantu bangi babadde bavayo ne bagamba lwaki abayimbi ne bannakatemba benyigidde nnyo mu byobufuzi, lwaki tebasigala mu sisitimu gye bategeera obulungi. Eddie Kenzo agamba nti ye awagira omuyimbi yenna oba munnakatemba okubeera nga yenyigira mu byobufuzi as long as alina qualifications ezimukkiriza okubeera ku kintu ekyo lwa nsonga. Naye muntu ng'abalala nga bw'owulira balooya n'abantu abakola businesses ez'enjawulo mbawagira bantu ate kasita abanga oli awulira anaakisobola yalina nsonga lwaki aba takiyingira musenga asobola nga kyawulira asobola era nga ne qualifications azirina muntu ng'abalala era nga bw'olaba looya bw'olaba doctor musician is a business, it's a job, it's a career, it's a character. Oluyimba lwa Eddie Kenzo jukira lwasoose kutambula ku mutimbagano YouTube, Facebook, WhatsApp n'ewalala. Amawulire ne gafuluma nti ekitongole kivunaanyizibwa ku bigenda ku mpewo ekya UCC mbu kyabadde kiruweze. Naye bino byabadde bya mbu. Wabula Eddie Kenzo n'agamba tannafuna ku muntu yenna wadde ekiwandiiko kyonna ekimugamba nti oluyimba aluveeko.
bwatyo n'atugamba oluyimba tulutongoze nga tuli wano eruwero wenyini ne mwami Kakalamu tulutongoze kusimba mulukuba musoke mulukuba tulabe soko bulungi ng'ebisigale tujja byokyo. System Bolongato, oh yes, Bolongato, and a system Bolongato, Chokiriza Bolongato, system Bolongato, oh lo 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 Bolongato, and a system Bolongato, Chokiriza Bolongato, Chamani Wanda Mukungu, Sikulimba ebintu bitamu, kubanga abantu bakaye, ensonga bagamba bakowu, mbakowu nyasi kulimba. Sinzira byabayomba mbagamba wakyuka nnyo mbona zizitimu yakyuka nnyo ebirungi byabalondemu yo majoriteeka babiryo kampani eno yakwada olw'akakiiko ke walonda akakiiko kajoze nnyo kose kulimba kajoze nnyo atalina ttaayo tesooti oba yunifoomu emombo System Bolongato, oh yes Bolongato. Bolongato, system Bolongato, oh lo 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 Bolongato, and a system Bolongato, chokeriza Bolongato. Nani badde nyine kiteso ntoyite tutese mukungu kubanga amazima gali nti amaziga gayika mu ghetto abantu bafeno tewali ayamba emyezi tugenda mu mwenda tewali osasulwa tuli kunje omwana waffe tebusoma kitabwe ekyokulya kibula bw'oyogera mbw'oyogeddeko emigo gikwata mu lwenda abasajja bali aroganti bano n'abakyala bali aroganti naye kyeyatakwagala mu biseera biri naye mbuuza ki watukyawa watukowayi ab'akakiiko bali aroganti very arrogant, so arrogant. Ono ye Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenya ukani yonna mu Wolokoso 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 mu weekend taxi. Kuchenda musamba kasata tufemo mu radio Simba Mpologoma enunja edembe bwatyo mpozi yanko Kalamu aberanga nega takate kakati botogerera amazo kubira mpozi ngate ayingirawo atuwe kali kenyini kamazo kubira mpozi nga asunsulira ddala nenga buno obwana buliwo abana balamulwa namtebi yangwako namtebi oluwa wayaga muchaji agala kumujibisa musoke mujibise kaseera kakubalampa era katwalampire kale ono Wolokoso atandiseera azasibudde sula talina mukamunguluze yaddokuta azasibudde sula senyonga ankonsiri ne Kakalamu wabula mumpalampire ebiriyo mujje mumpalampe nango ayo akwongeremu nyongera okubuuzaako era gyesa okukwata ng'otumbudde empologoma enungi ey'eddembe 97-2 www.Simba.ug oli ku mpologoma ewuluguma nate gyesa okukwata ng'otuwuliza tusinzidde wano mu kibuga Las Vegas eruwero esinzidde okukwata tukuweereza Wolokoso olunaku olwali ogenda kukwata ng'omugjamu enjawulo nga naye nagyesa okukwata ng'otuwuliza mapisa Kakala Mr. W the answer okujjukiza leero nnaku z'omwezi nga 4 jangu otwegatteko eruwero tegeka omutwalo gwo gwokka jjukira tino olunaku olwo tugenda okukwata nga tufuna president wa nembira byange 2019 season ey'omukaaga tugamba season ey'omukaaga tubategeeza nti emyaka mukaaga bweddu nga ensi eno ya nembira byange egeza kukwata ng'eyinirira wano omukulu bogola Simba mpolampola kale tegeka omutwalo gwo osobola okukwata ng'osambyako osobola okukwata ng'otwegattako mpolampola kale wano wetuli bwe tugenda okukwata tusimula okukwata tumanya ensonga zonna ezasoda okukwata zikwata ku superstar oserebu ogwo otunulizaako amaaso gwe weegomba okukwata ng'omanya kye kyamutuuseko kyaza kisekwata kimutuukako oba oli awo weetaagira ddala ansa
tugenda tandikira basebo ne banyabo nako olwalero twegatiddwako omukyala akaseera kano kenyininyini abadde akyalimu n'otulo ne bwatugwikirizaako sodo kwata tumufuni oli ku mpologoma program Wolokoso amachago nako olwali twegatiddwako omukyala bamita Mary Bata akabadde akaseera kawanvuwanvu muko nga tetumuwuliza naye at least olwali asodo kwata nga tutirayooko najja mu manyo g'empisi nasodo kwata nga asalinkirizayooko najja katumukamulo n'otuulya tubuuzeeko mbalamusaako abatuuliriza mugamba mutya mikwano gyange nze Mary Bata namakula gy'obulidde sinabulako baade batakulaba mwe mutannoonya naye era kyalwaluddolo era ne tukulaba naye nga tukulabira ku screen nga tukulaba ku butambi obutambula soko tuzzeeko kaawo kyali twali ludda waabo nali palisa ya musho yesewo balina ku kyolo lwali lwa balita batya Easter Eve so olwatuuka eyo omukwano ne guyitirira nedda si mukwano backstage waliyo okulwanagana nga sobola kuddayo manager wange nangamba yiiya olabe nga otodde eno kubanga watabuse n'amasasi kola ki like nga abapoliisi bakuŋŋaanye abantu bali kulwana ebikonde so nga beetolodde emmotoka yange so nalina okuyiiya nga bwe nsobola ndabe nga nvaawo omuntu awuliriza ayinza okuddawo n'agamba katambike yawulira amasasi gandivudde nga agawulira amasasi gaba gavuga omuntu agawulira poliisi yali ekuŋŋaanye ng'okulwanagana kungi okitegeera nga n'amasasi gasobola okukola ki okuvuga because baali omanyi okulwanagana n'abantu ne poliisi so akaseera kaali kazibu backstage ne baŋŋamba yiiya nga osobola obuuke tugenda kuterawo wano abantu baffe bakukwate oyingire buyingizi mu mmotoka so kyewakola that's what I had to do kati ku bibadde bitambula nkimanyi badde obiwuliriza naawe era badde obiraba njagala tubeere balambulukufu okinyonyole bulungi what really happened kyekyakutuukako after embeera yaliwo atagiraba kyekyaliwokyekyakutuukako nga gwe omuntu kyoyinza okugamba tewali kyantuukako era ndi mulamu naawo ndaba siina buzibu bwonna bwe nagwa mu bantu abatiimu yange baaliwo ne bagezako kumprotectinga ne abapoliisi ne bajja ne banzijawo ne banteeka mu kana kamotoka ka poliisi because eyange yali yeetooloddwa nengenda ku hotel saakosebwa saayina buzibu tho abantu bankwatakwatako wazi Mary Bata biki nga omanyira abawagizi naye tebankosa twagala twogereko ku byokwesimbawo kw'abantu abajja beesimbawo ng'abantu waliko wano Irene Ntale n'atugamba ntagenda kwesimbawo wayise kameka ng'atayinza okwegwanyiza obwa meeya okitegeera so naye tusuubuze wano in advance nedda sinaba kukirowoozaako tho nyinza okuba nfaanana nga abeesimbawo abasobola okwesimbawo naye sinaba kukirowoozaako wabula am supporting abo baganda bange abaliyo mbasupportinga era mbagaliza the best mu kibuga muno waliwo n'omulala ayagala okwesimba oba omanyi MP wa mitafulu figure oba okikoze simanyi nnyo bintu by'abantu byama by'abantu naye bwabanga nkikugambe agenda kwesimba ate mu era gwe yakigamba jakikulambululira naye balimu omukwawo ogenda supportinga oba nedda nsobola omusupportinga sina buzibu na muntu yenna okay kati njagala soke tuddeko ke mabiga katono owava mu cream production okitegeera mwasigaza omukwano nga naawe nga naye omuntu nga HAJJI natera nnyo mula mushozo nga ajja waliwo show gye twalimu ya madowadowa ku kalenda nayina ebintu byakusuubiza omwali ettaka sooka otuweemu ekifaananyi kyatuukirira oba nedda bwana alimpa nja bagamba bwana aba alimpadde nja kubabuulira naye bagamba akusuubiza akira akuma ndi mukyala muganda nze namakola okay twogere ku project empya bagiyita akayimba that is my new song katambula bulungi sofa kalungi abantu bakaagadde era nsaba beeyongera okukaagala kubanga nange mpulira kalungi abatuuliriza mikwano gyange mwebale kutuuliriza mwebale kunjagala from where I started home paka wano wendi twongere omukwano ogwo paka tugende mu maaso nange nja kuyimba ono ye Wolokoso mu weekend taxi Wolokoso mu weekend taxi savugiddewa ani gwe bakutte naani ani yakumenya ukani byonna mu Wolokoso mu weekend taxi. Okay, nyongera okubuuzaako nagyese okukwate ng'otumudde empologoma enungi ey'eddembe noono kasobola okukwate nga tumugyawo mpola. Weekend ewedde nali wano wanyirinyiri neebazanyira ku maloboozi agalimu endowooza y'omuzannyi w'ensambagero omwami amanyiddwa Agola Moses.
eri omuyimbi Bobi Wine era wano weyaweera ensonga ez'enjawulo naddala ku kikyalowooza ku Bobi Wine okwesimbawo ku bwa pulezidenti tinga ye atakisanyukira bulungi ng'awabula Bobi Wine okulindamuko generation nga ziizo nga wasoma ebyobufuzi by'e Uganda wabula byonna nga we yabyogera wiiki yonna agimazeeko ng'avumwa abawagizi ba Bobi Wine boyinza okuyita people power naddala abaali ku Wolokoso weekend eyo era bano bayisa okwemulugunya kwabwe nga bayita ku mikutu gya Facebook abandi ne bamuteekamuko ku kasimu nti kikyo wakoze golola kino ye kyeyasoose okuyita okumutiisatiisa naddala abo abatali mu Uganda abamuvumye bayongera okugukulumira wano eno eggwanga olwo ebintu byennatuuka naye mpa ggwanga neŋŋakanti atikola byange tevinga bulamu bwange abaana balijja maaso balekata nokwo katonda yampa okwagala mu bantu neŋŋamba nti ebisigadde kansooke neeterere nti eggwanga lino mu abantu batuyinako obwannannyini nze mbadde nsaba nnyo katonda buli muvubuka akozesa omuta gw'alina okwezimba okwetereeza kubanga generation yezemba generation Uganda eno kyali mu mbeera ya tiisibwa ate era nga tuli bantu olaba embojikanga buli bwekulaba ebeesobola okudduka ate nga mbu anti ndesiwa comment ate ogenda okusulira comment eziri kulira nga era kubanga oli abeera nezana ndina abembueyo ku manyo oluvannyuma Golola Moses yagonze era bw'atyo olw'ebivumu abawagizi ba People Power be bamuvumye yasazeewo n'aleka Bobi Wine era bw'atyo n'asuubiza okukola n'amaanyi Bobi Wine ayitewo asobole naye okugwa ku kino kyasuubira okuba ate ng'afuna nga wowulira wano Uganda befuna abajja mu byobukubaaniriza neze mbadde njagala nsale nga nkwasaganya ebyobufuzi by'emizannyo nti kubanga ayitawo yenna asobole okumpa obwa cabinet minister kubanga cabinet mbeere nga njogera naye nayireka ebyemizannyo seetaaga kubakumanika baluwa ngaera nga muzeeyi kati ebyemizannyo kati gwe togenda kuteekayo mpapula kwesimba okyezebwa minisita era nabadde njala kwesimba ku bwa pulezidenti naye kasa nawulidde ekigendererwa kya honorable Bobi Wine ekigenderera nti atwalira engamba tekati bwe tuba tulina atwanirira ebyotuusa nti kati kanwanirire n'ebyemizannyo afuukira pulezidenti obwa cabinet minister baba babumba kati ndowooza nze kamuleke alwanirire atereeze waggulu nga bwe tuli kugulawo era wano Golola oyantegeereza nti ekituufu omusajja Bobi Wine amusingako naye ate Bobi Wine alina okwegendereza abawagizi abava mu Kampala okubeera abavere b'obuwagizi abakugamba nti leero bawagira gwe nkeera ng'ate bawagira kirala so embeera eyo tetukyalye njagala bwa kabineti nze saagala ku bukulembeze ate ky'obukulembeze ate omubanda muganda wange ate omanyi yasoma political science era politikale ndowooza nzasinga kati ye yamaze okwambala amafuta ga political ku bukulembeze so nti tetwetaaga ekibiina obukyali ekibiina nga buta ekibiina bwe kinaabeerawo bamemba badiralinje tuwende tulina bamemba miliyoni 15 kubanga tolina ngeri gyojja kugeraageranya maanyi tomanyi bamemba banabo mu Kampala nkugamba ayogera People Power kubanga tayagala agamba ennaku zino olina kwogera People Power yitayi butuna twanadde eri ayogera birala mu butuufu oli abe People Power ng'abaye tekiriwo naye ng'amazima gajjini aganyavu kabeerangako wa People Power Golola nga waataggwa era tekyamumalidde kwogera ku Kamiliyoni nti ye wakuwangula ku bwa mmeeya tewali kulimba olwa nsonga nti Kamiliyoni ye ate ajja kukwatagana bulungi nnyo ne Pulezidenti Museveni oba kino yakigyewa nze naawe kakati ekintu kati Kamiliyoni kyayinza buli omu ayagala okulabirya because nti kiki kyetagisa okubeera meeya bwe bamala okufuuka meeya infact okozesa resources za mubi wa musolo okubeera nga tokozesa ssente zo okozesa ssente z'omusolo okozesa strategy kugamba kuteekawo mbeera eyamba muntu kati ate ekiba kyageze mu campaign abantu twagala nnyo okuwa omuntu gwe twagala nti Kamiliyoni ajja kuwangula obwa meeya pulezidenti yakyogera kati lukwago twamujjako wobi so ti singa tujjawo oyo neteekawo omuntu omupya ayinza okuyambako kubanga era ne bwanaakomawo era tukigenda ku kadde kyemu naye singa teteekawo Kamiliyoni ayinza okukwatagana ne Museveni ye agamba pulezidenti nti abantu bemuteekawo be bampupa jagala ate ng'okiraba meeya tasobola kubeera tasobola kulabana kibuga nga takwatagana na pulezidenti kubanga sente ziva waggulu Golola Moses wano we yategeereza nti Bebe Cool wabanga Golola byawulirako mu luvuuvuumu eyo nti Bebe Cool wakugenda okwesimbawo ennakawa ku bwa mmeeya okwesimba ku mwami amanyiddwa nga bali mwezo oba mmeeya bali mwezo yegendereze kuba bagamba nti omukisa kwemwa tegutera kuyisa mbuzi mu malagala ekyo kyo naye alina okuba te ng'akimanyanga Bebe Cool nakawa Bebe Cool Golola ali bagamba okugende Bebe Cool tasobola bali mwezo
kati ate Bebe Kulu ye oyo alina kusigala mu music. Abantu bane banava mu music bajja kubavunaana. Nje kunga abantu ekalakati. Aya nsaba omwami Gola mumusonyiwe era ali nammwe ategedde awo ne tuvaawo tukkiriza nti Nawolovu talina kufiira ku bbala limu. Kino kyandikwewunyisaamu oluvannyuma lw'ejjo ly'abalamu wano okulaba ku bategesi b'ebivulu omwami amanyiddwa nga Abitex ssaako ne munne Nfanfe bajjokirya prosesi abaali bategese ekivulu kya Bobi Wine ebusaabala okugaanibwa. Wandiddakawo ne weebuuza nti abaami bano okirowooleza bayinza okuba obaolyawo beewumuzaamuuko bwenno wandiddaawo n'olowooza ekyo kumbe wa bano tebatudde kati ate bakubako ekintu ekipya Abitex kyakutegeezaako wano era okitegeere kibateeseteese okwebbulula. Ebbaluwa tugenda kuba poliisi tugenda giwandiikira era tugisabe okutuwa olukusa n'okukakasa luutu ze tunaba tusazeewomu okuyitamu okuzikonfaaminga. Kaakati ffe omulimu gwaffe gwa kuteekateeka bivulu gwa kuteekateeka event kati obadde oyagala olw'okuba poliisi eremedde okukola omulimu gwayo mwagala ffe omulimu gwaffe tugusuulewo tusale ensawo. Poliisi mbadde erina kukuuma bantu nabyabo. Poliisi ebadde kyasobola kukuuma bannayuganda erangirire mu butongole tekikyasobola kukuuma bannayuganda. Bwe baba nga Bobi Wine bamuganye okuyimba tukkiriza tuli bamenyi b'amateeka tukkiriza tugendagenda mu kkooti esalewo eggoyi naye tetugenda kukkiriza musajja kubeera magere wali afa obwavu. Abapromota abamanyi okuyiiya wetuli kati tusazeewo tutaddewo malasoni. Okumanya ekintu kino kyandibanga kijja kukula era wano wewali essuubi ly'abaami bano okwebbulula bakugamba nti malagoni eno yakubeera mu nsi yonna nga bwe bongera okutegeezaako wano otegeere ekintu kino. Tugitumye People's Power One Day Marathon yakubeerawo olunaku lumu mu nsi yonna mu Uganda n'ensi z'ebweru awali abaddugavu olutandaba kwogerwako. Olunaku tetunaba dukonfaminga tululangirira essaawa yonna era n'ebifo awagenda okutundirwa bufiiti obwo bagenda okwambala ne buliboni ku mutwe nabo tujja bulangirira wiiki ejja olunaku tujja tubategeeza. Bana People Power bo kati tabagula baagula t-shirt n'abanaagula t-shirt ya poliisi n'esiiwuka empisa n'egaana otuwa obukuumi era bannayuganda bajja kuba bawagidde kubanga essaawa eno yakwebeereramu tukola kyonna kyonna kyakulabisa poliisi ya Uganda ne gavumenti ya Uganda nti tekyasobola. Bano wandiddakawo ne weebuuza munywanyi nti bano bo abatapoowa bubafuniramuwa. Abitex ayongera okubuulira wano eno we bafuniramu. Essaawa zino buli kye tukola poliisi n'ekikkiriza n'ekigaana tusulira mu mirundi ebiri. Bapromota bekkiriza tukola ssente beegaana bapromota tufuna ssente n'omuyimbi afuna ssente Honorable Bobi Wine ate beegaana tajja erina obufuzi Bobi abeera afuna ekitumi. Bikurugerera saagala tufuuke bamenyi b'amateeka kuba ebbaluwa yabisaba ne Busabala yali emu newandiika ng'eddamu ng'ebisitookinze tugenda mu kkooti emisanvu bakadda Elias Kwago eroya agenda okwendera balooya ensonga ezitadde mu komye kwezo sho bakadde essaawa zino kudabateekateeka sho abantu batulabanga bali mu muzannyo kale katuddukireko mu kooti naye beenaawe muka ewumukire bannansi abantu bakitegeere tudde mu kkooti y'abantu. Mwami Abitex wano yanneewaniddeko nga bwe bali abayiiya yene munne bajjo nti n'akazimbo kati Bobi Wine kaalidde wiiki eno yonna okubeera ne kamera ezo zonna n'amawulire okumwogerako bukobe bakaleetedde okubeerawo katya bakubuulirawo. Kubanga oli banaagula t-shirt ate gitereka awaka tulinde lunaku lwakudduka. Poliisi enakeera ku makyera n'ekola ebintu byayo era nga nakyo kigenda mu byafaayo nti poliisi yagaana omuyimbi okuyimba nekisalawo tutereka marathon naye neegigaana ate bwe naagaana marathon era tulinawo pulaani B ndala tetubeera na kintu kimu. Abanaawagiranga mulooza banaakomawa tebaakoowa okubeera nga bateekangamu nga mubawa assurance nga bigaana ate banaakoowa batyanga balina ekigambo kyebaita okwebeereramu kyeki mwaba bakireeta kakati bagala kusirika busirisi omwagala wawo bandi Bobi Wine afe enjala kati kyetwakoze essaawa zino wadde ebivulu babiyimiriza naye Bobi tali ku ntiko nziramu tewakoze kyasudde Bobi oba kyamutadde waggulu okimanyi nti ekiriwo kati fe twakitaddewo Abitex ne budget kakati ebintu bibala abamu bayinza obutabirabira wano naye tukulengerera waggwala nkale ne wano katufunewo omwami Geoffrey Lutaya webansobi yagikola lumu naye atandise okuloza ku kino naddala oluvannyuma lwa ebbanga eritali lyawala nnyo okulabwako ng'agenze bu State House ng'akikidde Dream Circle ey'abayimbi
nga bana bategeezaako wano abantu kye batafuta obulala wabula bino byonna abikola ng'alina show ku Saturday ya wiiki ewedde eno ku Royal Regency Hall mu kibuga London mu show eyali etumiddwa omubimba kyannaku nti bingi ebyogeddwa naddala ku show eno nga kigambibwa mbu ekivulu kino kyagaaniddwa okujjumbibwa abantu olw'abawagizi ba People Power okubategeezaako nti ekikolwa Lutaya kye yakola ekivulu kiziribwe. Nina essanyu okutegeeza nti kyobadde owulira ofunye omukisa okuddibwamu era wakutegeera ekituufu okusinziira kwe yali omutegesi w'ekivulu kino omwami amanyiddwa nga Richmond akutegeeza biki ebyaliwo. Omukulu Kakalamu nkulamusizza amannya gange bampita Richmond nsinzidde wano London wa Richmond Promos gezezaako okumbuuza ku bikwatagana mwami Lutaya n'abayimbi be naleeta nga 27 April zokusinziira nga kwe mmanyi nakwatagana n'abakulu abo baayagala okujja okutereeza erinnya lyabwe kuba bayimbi balungi mu ggwanga naye baava e Uganda nga basasuddwa ssente zaabwe ne mbafunira visa zaabwe balina visa endala naye saazikozesa visa zaabwe nasalawo nfune ezange eza working permit ne bafuna permit biki ne mbasasulira hoteeri yabwe bali basula ku IBC hotel nga bebaka bulungi tebalina buzibu bagenda okujja okuperforminga nga basasuddwa naye ebigambo byagenda nga biyitingana nga bagezaako okwagala okuboycottinga naye ebintu ebyo tebyatwalibwa nnyo ng'ebikulu era abantu tebabiringiriza nnyo. Aya bingi bibadde era biyitingana naddala ku katambi akafulumizibwa ku mukutu gwa Facebook naddala nga kiraganga Lutaya we yayimbidde obutebe Richmond ne wano ayongera okukkaanyaawo era osobola okukwata ng'otegeera wekyali. naye ate n'ekirala kye mbadde mpulira nti bagamba obutebe bwali bukalu bayimbira butebe ekyo sijja kikkiriza nyinza okugamba nti bantu baalimu ne si be baali abangi abali awo ku lw'ensonga nga 2 oba 3 nti ensonga esooka nti waliwo she yali ennangibwamu nti eneranda tulina ekibiina nti oli waba amaze show tulinda n'amala ne tukwatagana ne promote omulala waliwo she yaliwo eyakavaawo yali hit after hit ng'era last year we nakola ku David Lutao ne Rema baamala kukola naye ne ndyoka nkola naye nali nategeragana n'abakulu bampeemuko obudde mala okulanga ekivulu kyange batandikirawo kulanga kyabwe ne waffe tulinawo ebitundu nga bola Birmingham Manchester biki batandika okubuzaabuzibwa oba show ya Lutalo oba show ya Lutaya ne batandika okubuzaabuzibwa nze kyemmanyi kyaleeta obuzibu ku show eno ebaddewo naye nga bayimba basasulwa bayimbira bulungi abantu abalimu basanyuka. Richmond ayongera okutegeezaako wano nti Lutaya yandibanga teyalumbiddwa aba People Power ate oludda yandibanga yalumbiddwamuuko kubeera show yagaana lwa nsonga ya byabufuzi eyajjamuuko bwetyo show nebeera etyo nga bwayongera okutegeezaako wano. N'ebino ebyokugamba nti baba boycotting aba People Power ebyo siina kinyinza byogerako kuba sikimanyi singa yali boycott bandize ne ku mulyango wali ne beekalakaasa naye kireka ndowooza kyalimu n'abantu ababiri emabega baalimu kuga bintu byayingiramu ko politics byayingiramu n'abantu bennyini nga balemesa abantu temugendayo mulinde sheeno eno she yesinga eno she tejja kukola aboluli baabakuba obutebe bayinza obutayimba bintu bibaawo ebigambo nga bumanyi bya business naye all along omuntu osigala oli very strong oba wakola business n'oyimirirawo ebyo ebyange sebo. Okay, kuchenda musamba kasi asatu femu for radio sim empologoma eno njedembe tongera okubuzaako gwena gyosinde wange owuliriza muzeima yanje ankubuzaako awo mpozi mu Lagos Theatre Kings kuliko accident bodaboda kamuyingize motoka swi bazijeyo musokole badage ebizo tebimanya nyumba mbi naye nga tukuba mituka mukama Katonda akuyambe akusuuse bulungi nnyo osobole okuddayo ku stage ate mpozi oyiribe bulungi nnyo Mafi ogamba otyawe bwayise ku African Saloon ate mpozi ne banaffe bana balenza bali bakunga abaana aba Glory to Glory awo bagita bali nail clinic yawe bwayise bade bakunga bulungi abaana tubagamba na mwena mwaje mbade musinzira okulanga mukunga abaana okujja mu Nimrod wano olunaku olwaleero kati ffe twatuuse dda kiri erimu okubeera nga mutuukawo akawewo kakedde kumacha kunta nze wenjogerera kakati maze okubeera nga mbukinga obukono obwenjawulo ensonga eriwo hospital ensonga eriwo ya mwami Lutaya mwami Lutaya ndowooza obiwulidde nalabye nga tekyetaagisa funa Lutaya lwa nsonga nti yamutwala abadde asobola otuwa sayidi ye nga wekyabadde Lutaya ndowooza si gwe gusoosera twaliko wano netukola show ng'erimu enkaayana ezaali bamukasula tebamusasula kono tebamusasula nebuuza lwaki agendayo nga tasasuddwa naye ayiga ku luno yagenda bamaze okukola ki bamutemedde naye ate ndowooza bali badde batamusasuliranga leero kuno bategedde ensonga
kubanga bamukiri alinze buli kimu ate sho neegaana okukola ki okujjumbirwa abantu ekitegete so yagenda eri ng'asasuddwa lwaki abantu tebazi okusinziira ku badabiitingana lwakuba nti tusobola otegeerera ensonga ki nti tutegedde ffe ekiriwo nga batugamba nti wabaddewo boycott eya omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Rutaya nga bamunenya ekikolwa kye yakola era kyetwayogerako wano wa pulezidenti era kyetwakanya nti yagendayo ng'agenze ku byassako si byabivu wabula nti ebintu bwe biyitingana era omanyi Wolokoso watambula yatuuka e Bulaaya so ekivulu kyekituufu kyo kiri nti ne promota atugamba nti tekyajjombirwa bulungi naye yagamba nti kale ayinza obutakitwala nti ba people power be bayogedde nti oba ebadde ba boycottinga singa kyabadde bwe kityo ku mulyango era baddeko nga beekalakaasi wabula waliwo enkayana eziri mu bategesi bwaberi eri so tekiri nnyo kuluta bwakiruta buli kaseera tunatubolerezanga ati tukole tutya muzeeyi waffe tumukolere ki ku luno yeyo ensonga weeyise endowooza ebitayi ebyobwebwe wabiveeko kuba ndowooza mukisa gw'enkulu buganyi abaddengawo bbanga lyonoonya kyebulaaya bulaaya kyanoonyayo tajja mugagga yegaggawonya tusisinkane eruwero batayi era batusange mutusange eruwero folene gyetuli twatemesezza dda tuli mu kunyeenya watabi akuume Choka, you guys, get serious. Kati orambo Wolokoso aweddeyo. Ne sawedako mugikole nammwe.